Bw'akyogera kati ng'ate omukulu General Katumba Wamala naye alabika nga ebyokutemula bannayuganda alabika nga abikooye era atabukidde abanene mu gavumenti abakozesa omutimbagano obubi ne batiisatiisa bannayuganda era n'okutuuka okutandika n'okutiisatiisa bannaabwe bakolagana nabo mu kitongole kimu ekikuuma eddembe. Bino kivudde ku mukulu Muhoozi Kanyarugaba ogenda maaso ng'atiisatiisa abantu ate munaye n'obutatiisatiisa abantu bokka ne pulezidenti w'eggwanga lino His Excellency the President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine naye amutwaliramu n'abanene mu magye agenze mu maaso n'okuba nga abatwaliramu. Kino nno kirabika nga tekisanyusizza omukulu General Katumba Wamala era bw'atyo n'avaayo n'obubaka obw'enjawulo ng'alabula Mwai Muhoozi singa alina chance neyeewummuzaako n'amanya lino eggwanga lya bannayuganda ate abaagala enkyukakyuka era abaagala Uganda etambule ng'egenda maaso. Era twongera okusaba n'okujjukiza buli muntu nti omukulu Muhoozi Kanyarugaba byonna byayogera abyogera kubanga alina abo abamutuma, alina abamuwaga, aba alina abamuteekamu akasente, alina abamupikaapika bati okadde kalabika nga kamuweddeko. Muhoozi Kanyarugaba ke kaseera weetondere bannayuganda byonna byoyogera bisigala ku likodi. Twongera okujjukiza nti bino byoyogera oyinza obyogeza ettamiiro naye ate bireetera kitaawo obuzibu era naye gy'ali yo tusuubira nti si musanyufu kubanga osiga erinnya ebbi eri eggwanga wewaawo temuli balungi n'ate mwandyerekeddemu ako kasita tebatumanyi ne munange nakwo mulemye okwerekeramu kwegamba mwe mukola kye mwagala but your time is coming byonna birina entandikwa ate era n'enkomerero ate nga tusuubira mujja byejjusa omugende mu maaso n'obikola but mujja byejjusa. Uganda eyawamu Uganda etambula era bannayuganda gye batunuulidde twongera okusaba buli munnansi na buli omu nti buli omu abeere kalabalaba wa munne okulaba nga tutereeza eggwanga lino. Tusuubira nti tujja kufuna eggwanga eddungi lye tugenda okwenyumirizaamu. Naye kati gwe kale byo byonna bw'obiyita otwagaza ki? Kuba tulina kyokka n'amalonda masimu nga muceere nga bonda kati gwe mu mirimu gyonna gy'olabye gwe yakujuliza kubanga olina ensonga enkulu otwagaza ki? Byonna ogera bijjuza bulungi olina okubeerawo naye ensonga enkulu bitegekabi kale oli muyigga toli muzirikale ndi okuumawa nosibbaani obasinye etegere fiiti Katumba Wamala bujje tukoowola nga tukugamba baako kyoyogera olwaleero walaba ovuddemu omwasi gangiza ezo zigendagendera ddala mu maaso. Omuntu omulala ali mu katu ak'amaanyi ennyo ye Palaso. Muwulire bulungi muduzi zange zoononeseemu simanyi ba programu eneevaayo. Palaso ali mu katu akatabangawo katya Museveni baatudde ne bagamba ekintu Palaso kye yakoze kya bulabe nnyo. Senga bannayuganda bakitunuulira, senga mukitunuulira nga Museveni bwe yakitunuulidde muyinza n'okutya. Museveni yagambye Palaso kye yakoze okulumba alien skin ne Jambiya ne byonna n'akola ekyo. Senga bannayuganda bakizuula nti kikola ne batandika okukikola tuba tuwedde. Nga Museveni yakyogera reported speech. Museveni agamba tuba tuwedde. Eyo y'engeri y'okulwana ne gangs Museveni z'akoze oba omuntu akoze ekibi. Muve mu bintu bya poliisi. Senga Palaso yagenze ku poliisi kuwaaba. Senga bamulimu 15-0. Museveni yagambye ekyo ekintu Palaso kye yakoze kiraga bannayuganda bwe bakikwata obulungi
yagambye bannayuganda banyiivu tubanyigiriza ebbanga ddene banyiivu bwe kabatanda ne bataliyetinga bwe batyo nga balumba awo awali ekintu tuba tuwedde era Palaso alina okubakolera oba Palaso alina okusibwa kubanga bannayuganda bwe bamulabirako ne bakola ekyo amaanyi gaabwe gajja kuba gaweddewo. Muwulire ebigambo bye mbagamba bannange bulijjo mbibagamba ebizibu ebiri mu Uganda bya kusolvingibwa head to head. Era Museveni bazzeeyo ne boogera ku episodes za Teacher Lumbuye ne Teacher Lumbuye n'oyo omwana we gundi yani oyo omwana wa Teacher Lumbuye oyo ow'ettaka yani erinnya linvudde mu mutwe ono wa 360 degrees mutabani wa Teacher Lumbuye first born wa Teacher Lumbuye yani oyo mwana omweru ow'ettaka yani nze mwerabidde erinnya bannaye Katonda wange erinnya linvudde mu mutwe nyina ebintu bingi nyina n'ekintu ekinjize Pato bagambye ekyo kifaanagana n'ekintu Lumbuye kye yali asomesa ekya surgical operation. Mpuuga bw'aba kyekizibu kya Buganda kati bwe tulumba mpuuga aba tajja kufuna maanyi galumba, bwe tulumba mayege wuwe ne tumukola ekyo aba awedde. Museveni agambye ekyo kifaanagana ne Lumbuye kye yali asomesa abantu ekya surgical operation. Era Museveni yabagambye ebyo ebintu byaliwo mu Uganda eri emabegako eyo nga bannayuganda abalalu nga tebasoboka nga bakulumba. Era byebimu ku byabalemesa amangu senga bakwata dde obuyinza naye bannayuganda balumbanga omuntu abeera problem ku kitundu ne bamulumba. N'agamba ebyo ebintu South Africa babikola nga balumba oyo yennyini problemu yaabwe gye balumba. N'agamba Rwanda, n'agamba Zimbabwe oba ne Zambia nti babikolanga nga balumba oyo yennyini gwe baagala nga gwe balumba bwenvui ne bamukwata bo ne bamwekolerako ne kitiisa abalala. Kati ekibawa amaanyi baleeta Kazibwe ne bamuwa emmundu ne bamutekako entiisa Majambere ne bamutekako entiisa n'atandika okuba abantu emiggo nga mwenna mu mutya ne watabaawamu aŋŋanga. Gomba ekaaba Kazibwe ku ttaka, Gomba ekaaba, Mawokota ekaaba, Butambala ekaaba, bonna bakaaba omuntu omulinnya Kazibwe. Era tumaze kuvaayo wano ku Baibandi politics. Wano ku Baibandi politics we tuzze ne tukwata ku Kazibwe abantu ne bawulira nga banywa ku tuzzi. Kati waliwo drone zange ezimutambulirako, aliko drone kati. Buli muntu gwogamba n'omugamba nti gwe mpaka Kazibwe, Gomba yonna etya, Butambala etya, Gomba etya, Kibibi etya, bonna batya mbagamba mumpe Kazibwe bwe mumulaba gwe muŋŋambe nti uno buli muntu atya. Ne bwe bamulaba obulabi bwe batya batya n'okukwata essimu zijja mu nsawo. Eyo fiya bagiba kuliyetingamu. Ku kyale waba Majambere boogera bwama buli muntu agamba bannawe Katongole yazaala omusambwa. Majambere ayogerekako nga lwaki tayogerekekako? Nedda nga Majambere lwaki tayogerekekako bo be baani? Bannayuganda muve mu bintu ebyo ebyokwekuniza nga mumanya amazima ngenda byogerako wali mu politics. Ba Museveni bagambye ekintu oyo omwana Palaso kye yakoze kiyuwa ebintu byabwe byonna. Era ekimu kye bagambye Palaso bajjayo vidiyo ezo zonna ku platform zaabwe nga Palaso alumba ne Alien Skin bazijjayo ku internet abantu baleme okugabana ku buvumu bwa Palaso. Yabagambye bazijjayo teziddamu kulabika. Era kati gwe omuntu agiina ya bbeeyi nnyo eyo vidiyo babagambye bazijjayo abantu baleme okwambala obuvumu
oba okulumba omuntu abangaze omuntu akutwalako ettaka kwata jambiya mwetemeteme omuntu akuyikiriza mulumbe muteme ekyo kyokka kye kigenda okununula Uganda bwe muddaawo mulina okuzuula omulembe gwaffe okuyitibwa kwagwo okuyitibwa ki tugenda kusoma mu Bayibuli. So bagambye Palaso ajjeyo vidiyo ezo zonna azijjeyo zive ku mitimbagano okitegedde zive ku social media then Palaso bw'aba tasobola kubakolera nga tagenda bakolera Palaso akwatibwe era bwe mulaba Palaso nga bamusibye nga mumanya yaganye obbakolera bwe mumulaba nga tebamusibye nga wali nga mumanya abeeyunzeeko kati paati ku bo. Museveni ayagala atufuge nga tuli bidomola. Era bakakasizza ne bagamba Museveni agambye akalulu kano ekyatagenda kujjako kigerera agambye gangizi zonna baziwe ssente bakwate ssente bafulumye ssente buli awali ghetto Mbale Busoga Uganda yonna buli awali ghetto buli ghetto commander na buli ghetto group ewewe ssente okukakkanya embeera otherwise bwe ziba si gangs ezo embeera si nnungi gyali oba gye bali. Kati mwe bannayuganda abaggeto Mukama abasitudde bwe mweryamu olukwe mweryemu mwekkenkwe kiri mu ngalo zammwe. Bayibuli egamba mu kitabo eky'amateeka omukisa n'ekikolimo biri mu maaso go biri mu ngalo zaawo londako kimu self service mugende ku mmeeza eri emmeeza eriko omukisa eno emmeeza eriko ekikolimo okusalawo kuli mu ngalo zammwe. Naye Palaso awo waali kubanga bagambye senga bukyenkya ku bunyiivu n'obukaawa abaana abo bwe balina ne bukyenkya Bobi Wine n'abagamba nti kaakati yessaawa buli omu kola bwoti buli omu akola ekyakola kati. Museveni agambye tebajja kusobola kuyimirirawo kuba abantu banyiivu. Ekirala ebitongole ebikuumaddembe tebikyasobola kukola fujjo liri kati ayagala kuddira ffe ffennyini nga ffe twekuba ffekka na ffekka. Njagala okuyimirira wano okukubira omulanga bakadde baffe bamama baffe batata baffe ab'omu diaspora. Tutambudde olutalo luno tubadde tululwana wamu ku ground ewaka ne diaspora. Mmanye essaawa zino obudde bubi budde bwa winter si kyangu kyakugenda ku street naye nsaba mukirowoozeko mu ngeri gye musobola okukirowoozaako bambi. Structures zaggwamu amaanyi eziri formal structures ennonde zayingirirwa abantu ababi abayita mu Keti production oyo mutegesi w'ebivulu Mayiga Misa Kisemakula bayingirira diaspora ezo diaspora chapters ne babawa omusimbi kye diaspora ne gwamu amaanyi. Naye wabaddewo alternative wing ey'abantu abasigadde nga muyimiridde kuba okwekalakasa kwonna okukoza amakulu okw'amaanyi era tekubadde mu structures ezo. Mubaddemu abantu ab'enjawulo ababadde babikola nga si bya structures. Nsaba bambi ne ku luno musituke tulwane. Ebintu ebimu tubireeta mu security alert lwa nsonga. Entalo ezimu tuba tulina ozirwana ffenna wamu. Entalo ezimu tuzirwana intellectually nga za bwongo eri mu bisenge by'amakolero ga waaka. Ezimu tuzijjawo mu ngeri bingi nnyo.
ezimu twogera bingi nnyo bye tuleka emabega w'ebisenge by'amakolero ga Waaka naye era bingi bye tujjeewo. Naye njagala okukubira omulanga bamaama baffe ne bataata babadde active ennyo mu nsonga zino, bambi mutuyambeko ku nsonga eno. Tukola buli ekisoboka ku nsonga ya M23 militarily, intellectually, and in all aspects. Naye tusaba abantu ba diaspora mutuyambeko ku nsonga ya M23 okuddukira e Uganda, kubanga ebiva mu bisenge by'amakolero ga Waaka tulina kye twetaaga. Bulijjo ntera okujja ne mbakubira omulanga ne mbagamba mugende ku street ku nsonga eno tugatte, waliwo kye twagala okugatta. Mutuyambeko ku nsonga ya M23 tubeegayiridde nnyo kubanga nammwe tubeetaaze ku nsonga eno. Njagala okukubira omulanga Mr. Tony, njagala okukubira omulanga mwannyinaffe Fiona, njagala okukubira omulanga Jeno Gina, njagala okukubira omulanga Sister Rose, njagala okukubira omulanga Mama Teddy, njagala okukubira omulanga Mama Dorothy and group. Kati mwe ba leaders betulina ffe waffe mu wingi eno eyaffe ya diaspora seedi erifomo eyaffe eya alternative government. Bambi please mwena ne group bano Sudiman, Canada chapter Chuma cha Yesu and group, ebyo bye babatiisa mbu bagenda bazze Uganda nga tebannabazaayo, tewali muntu agenda bazzayo. Mukwate bukwasi tweets ezo ezamuwozi zakola oziteeke ku statement izo kimala. So gundi nsomyeko erinnya limulimu, nyina ensonga lwaki nsomyeko limulimu. Yes, bambi mutuyambe. Mama Teddy, Mama Dorothy, bana tubeegayiridde. Wabaawo ebintu byonna mmanyi wonna bwe watyo bwe wali ebintu. Omusajja yaleeta eŋŋana embi n'agisiga mu ŋŋana ennungi. Ekiro nga twebase, Bayibuli egamba waliwo eŋŋana embi eyasigibwa, naye eŋŋana embi tejjaawo nti mu musiri mulimu eŋŋana ennungi. Bambi diaspora mutulwanirire, mutuyambeko ku nsonga ya M23 okuddukira e Uganda. Kintu si kyakusaaga, tukola mu bisenge by'amakolero weya UPDF, police, what SF, wonna tukola ku nsonga zino. Bingi nnyo bye tusolovinze. Mmwe mujjukira ab'omu diaspora lwe nabakubira enduulu ku nsonga ya nuclear plants ne bazijja e Uganda. Amakolero ge bayinvestinga mu ssente empitirivu mwagakuba ne mugateeka ku ttaka. Mujjukire ku nsonga za Ticha Lumbuye bwe nabagamba bannaye mujje, omusajja agenda kukuba embase ya Turkey asobole okufuna Ticha Lumbuye, ne muyiika ku kkubo. Ticha Lumbuye ne tumununula ne tuteekawo ekisenge. Mujjukire ku Ssaabasajja Kabaka. Ebintu bingi nnyo bye tuzze tukuba. Kati twetaaga paati yammwe diaspora. Mutuyambe UK chapter. Mama waffe omukiga taraza kufa, Kabaka weitu taraza kufa, Kabaka weitu taraza kufa and group. Banange mutuyambe mami. UK chapter mujje muyambe Uganda ku kya M23. Mwe mugende kukuba mukwate ebipande bile bisigadde mu bitulekere mukole petition bulungi mu bitekeyo ekisigadde ffe eri mu bisenge by'amakolero ga Waaka mwe mujja kuba mu mazoogwa mmwe. Mutuyambeko tubeegayidde nnyo. Mutuyambe mukiteke ku international gundi oba omuzira gubameketa magumba ku lwa Uganda mugende mutambulire mu muzira. Nabo bategeera obulumi muteekemu engatto ziri ezikomeno waggulu ziri muteekemu ebyoya by'endiga mu byambale leero. Tukwate ebipande ku nsonga ya M23 mutuyambe. Waliwo ekintu kye twagala okugatta. Bingi bye tugattidde wano. Mujjukire sanctions. Mwe mwamalawo mwe mwaleeta sanctions, mwe mwamalawo drones ezali ziyitiridde okuyamba okugundi okuwamba abantu, ate n'ekiwamba abantu kigenda kuddamu.